Abooluganda abaagalwa, amanya n'eddoboozi n'attend Reverend Father Jacinto Kibuuka Namugongo Janda Mamule Center. Nzize n'ekigambo eky'obulamu kizaamu amaanyi n'essuubi. Zabuli 27 olunyiriri olwokubiri n'olwokusatu kakiwulire. Ababi bwe bannumba okunzita, abalabe bange n'abo abampalana basinzittuka ne bagwa. Ejje ne bwe lisiisira okunzigisa, omutima gwange tegutya. Olutalo ne bwe lubalukawo okunnwanyisa, era ne ku olwo ndiba mugumu. Abooluganda abaagalwa, ennyiriri zino ebbiri olwokubiri n'olwokusatu mu Zabuli 27 nze zinzizaamu nnyo amaanyi. Bangi bali eyo emirimu gyammwe giyuuzibwa, bangi bali eyo balumbiddwa. Oluusi ne mu kiro mugugumuka agaloota agabi n'ebirala bifaanana ng'ebyo. Naye nkugamba ekigambo kimu nti ababi ne bwe banaakulumba okutta, n'abo abakuwalana baagala okukugobesa n'okukusaanyaawo, ne banaasindika ejje, Katonda wo ng'ali wamu naawe, bajja kusinzittuka bagwe, bo be bajja okudduka. Kubanga Katonda waffe Katonda tena kyalemwa, abamwesiga tebaswala, era yatulazaanya obutatuleka ffekka. Kino kinzizaamu amaanyi. Owooluganda omwagalwa, guma. By'oyitamu Katonda wabimanyi, era tagenda kukulekerera. Tebajja kukumalawo yadde okuwangula, kubanga Katonda waffe ye mulwanyi atawangulwa. Njagala okusabira olwaleero abantu bonna abawalanibwa, abantu bonna abalumbiddwa, abanyigirizibwa. Katonda waffe ayimire wamu nabo. Katonda w'ekisa ekingi nkwebaza, kubanga oli Katonda w'ebisuubizo era wasuubiza nti abakwesiga tebaswala. Waliwo abakazi n'abasajja ebweru eyo abanyigirizibwa nga bawambiddwa oluusi n'okubeera, nga waliwo amagye, waliwo n'enkwe ezimaze okutegekebwa obulungi, enkukuutivu okubajja mu bifo bye balimu, okubajja ku mirimu gye baliko, okubajja mu offices ze balimu, n'okubajja awo babadde baliira omugaati. Manyi kimu nti nga tusaba owulira, abakazi n'abasajja abo bwe tulina mu ssaala eno bataasa akabi ak'omubiri n'ak'omwoyo, bataasa abalaba ababawalana, ababanyigiriza okubajja we babadde. Wo omukisa abalabe baabwe abo, ate na bano bagendereko omukisa gwo, kubanga gwe gugaggawaza ate ogutagirako buyinike. Sangula amaziga gaabwe obazzeemu amaanyi. Ekyo tukisabe mu Yesu Kristo Mukama waffe. Katonda waffe abawa omukisa era abawanguzi, Baatiri ne Mwana ne Mwoyo Mutuukirivu. Abakuume Father Jacinto Kibuuka ge mannya, WBS ye TV yaffe. Omukama abatuwere nnyo omukisa.